wetutukidde ku kyalo Busansula Masaba wazikibwa omwami Prince Joe Paul Kafeero ng'aba kampuni ya Rhino Funeral Service bagenda maaso n'okuzimba entaana ne bali batubulira ebyabaddewo. Maneja wa Rhino Michael Sebanja atunyonyodde ku byayogeddwa nti basudde omulimu n'agamba nti bwe bamaze okuyiwa enkuto bagirese emala okukalanga ekisibwa kukizimbako ng'ekyali mbisi era olwakaze bakumye okutandikira bwe bakomye. Naye ebyo bibadde bibengesebwa nti omulimu twaguvuddeko nedda. Eggulu bwe twamaliriza ne tuyiwa enkokoto nga tulina mu kikale ndoza leero omulabye omulimu nga gutambula bulungi. So tuzeeyo tumalirize. Ku ky'okumenyawo entaana yonna agambye nti yadde kisoboka okusikayo keesi kabayita mu mbirizi kuba entaana eri mu nnyumba ate wafunda. Engeri gyali nti ali mu nnyumba singa yali mu open space kyali kisoboka omugireko ku mabbali. Naye engeri gyali nti yali mu nnyumba nga toyina space emala kukola ng'omuyisize no ku mabbali. So ng'olina kubomola kyonna nga topu we yali ne tumugyayo. Baba tuze bogedde ku kya gavumenti kyakoze okutwala abana okubakebera endagabutone nti kubukubagano bubadde bw'amaanyi. Wabaddewo enkokola nnyingi mu sayidi mu baana. Bano si baana ba Kafeero, bano baana ba Kafeero. Bano bagamba bano tetubamanyi, bali bagamba naffe tuli baana ba Kafeero. Naffe tuli basanyufu kati okumuziikula kati tukakase tulaba abatuufu be baliwa ababeera mu bintu by'omusajja kuba yabikolerera. Bwe kiba nti baana bano bambi bayayaana kuzuula kika kyabwe kituufu ekika kiruma nti tetwagala ebintu by'omugenzi Kafeero ebyambonyabonya ppaka nebigenda bwe bityo abayaye ne babirya babirya lwaki. Omutuuze gavumenti bakakyasiimye gavumenti olw'okusitukiramu okuzuula ekituufu ky'okanalaga okutya singa wabaawo omwana nga nnyina afeera ng'aleka mulazi Kafeero nga kitaawe kyokka omusaayi ne gumuwandula ne yeebuuza oba oyo yani alimulaga kitaawe omutuufu. Naye boddamu emabega waliwo abamu ku baana abayinza okuba nga baafiirwa bannyaabwe nga taata yafa maama yafa naye nga maama ye yagenda okufa ng'amugambye nti nkulese nkuzadde wani era yekitaawo. Kakati essaawa zino obuyo bukirimu eri omwana oyo tusabe nnyo Mungu asaasire nti byonna bigenda okudda nga buli muntu akakasiddwa nti mwana waani. Olwo n'abali mikono gya Kafeero bisanze mu kirabo ky'omwenge aboogedde ku byamanyi Kafeero era nano ne basanyukira ekyokukebera omusaayi wadde tebawagidde kyakuzikola bisigala bye. Namumanya ng'alina emyaka 14 era endongo nagiyigira ewange mu maka kamale n'okunywamu kubanga yali anyumirwa nnyo akantu. Bayimbye ennyimba za Kafeero kakasa nti yali muntu waabwe ku kyalo okwo yali azaalwa. Sikyetegeera nze ensenda z'amaanyi ensezitoye saalibaddenze. Mu kiseera ky'entaana ya Kafeero edda okuzimbibwa ng'eteeddwako n'ettalazo. Ssentebe w'ekyalo ekyo Rogers Kasikaagwa asiimye omulimu ogukoleddwa n'agamba nti entaana enyirira okusinga ebaddewo. Naye neebazanya ba Rhino Funeral Services bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo okulaba omusajja ono bamuzizaawo bulungi nnyo nga era bwe yali. Naye olutwogerera omulimu guno okoleddwa guwedde bulungi. Enyiridde n'okusinga we yali lulinga eriko tayirozi kati bagitaddeko ttalazo. Minisita wa gavumenti ez'ebitundu Balamu Barugahara ayogedde ku by'okumaliriza okuzimba entaana. Tusigalira by'omugenzi Paulo ne tuddamu ne tubifunira keesi empya ne babiddamu ne babiziika ne tukola n'entaana nga tukozesa seminti omukwafu ennyo okulaba nti entaana tugimaliriza olunaku olwaleero. Akudinda abaana abalala bataze olwaleero obutasiba omukisa omulala gwataddewo olunaku olw'enkya. DNA experts basobodde okukebera abaana 26 bonna nga beesoboddeyo nti baana b'omugenzi Kafeero. Baba waliwo n'abalala abagamba nti buli ba Kafeero tubawadde olunaku olw'enkya mujje babakebere neera tugenda kugulawo ne fayiro ey'omugenzi Kafeero mu laboratory eyanalitical laboratory wamu neya forensic enaggulu singa waliwo abaana be yazaala ebbali eyo abalala nga tibali wala nabo bajje babakebere. Mukazi Kivombe yakusakidde gwe ku Lawukede TV.